Empiira gino gy'olaba gya mmotoka ekika kya Sinotruck eyagudde mu Galukolo bwe yabadde etisse amayinja ku luguudo oluva e Buwama okudda ku kazinga k'e Bunjakko mu ggombolola ya Buwama Rural mu disitulikiti y'e Mpigi. Okumala ekiro kiramba ng'abatuuze bagezaako okutetenkanya okulaba nga bataasa abantu ababadde mu Sinotruck eno naye nga buteerere. Tuggyemu emirambo ebiri egibaddemu era basobodde okuba nga bagipakira okutuzaayo. Amazzi tegatambula bulungi kyekiviriddeko okulabika nti amazzi wansi gayingira mu ttaka ne gabeera nga wagonvu. Oluvannyuma obudde nga bukedde, poliisi ng'eyambibwako n'abatuuze bazze okulaba nga bannyulula emirambo ko n'ekimotoka kino. Agumiikirizeemu. Abagenzi kuliko Bosco Lukyamuzi omutuuze w'ekitemu mu disitulikiti y'e Wakiso ne munne atannategeerekeka mannya. Bano amayinja babadde bagatwala ku kazinga k'e Bunjakko nga kigambibwa nti okulemererwa yabadde aliko Costa gye yabadde asegulira mu ngeri y'okuyisiŋŋanya. Sinotruck yagambye twamugambye toddayo mabega toddeyo eri ojja kugwayo. Sinotruck bwe yakiwulidde n'alemera mu kkubo. Kaakati owa bbaasi ne baddayo emabega. Mu luvannyuma wali abayaaye engeri gye wabaddewo abayaaye ne bagamba owa Sinotruck eno gy'olinya waggulu. Owa Sinotruck yagenze bugenzi n'egwayo. Kusooka emulugunya gwange olwa kampuni oba kampuni evunaanyizibwa yabadde evunaanyizibwa okulwawo okumujja mu kuba yafunye obuzibu ssaawa 4 naye zino ssaawa zigenda mu bazityeyo ssaawa 12. Ssentebe wa LC3 owa Buwama Frank Kasule obunafu abutadde ku gavumenti okulema okugaziya n'okusitula ekkubo lino omugga we gusalira. Ekyokusooka twabawandiika nti ekkubo lino funda yeetaaga kubasiga. Ensonga ey'okubiri ekkubo lino liri mu mazzi naye ate pampu nnyo liriko kilomita 3 n'okusoba. Nga tubagamba eiza bagaziye ekkubo lino libeere nga lisobola okuyisa emmotoka ebbiri ennene. Kubanga ekkubo lino liri bize nnyo ate ekkubo liririmu tewaliwo provision yonna. Oba okulisitula amazzi gabeere nga gali wansi ekkubo libeere nga liyita waggulu. Tulina mwanyi, bizinesi nnyingi, tulina ebyennyanja ng'ebyobusuubuzi eby'enjawulo gyebirye n'amabiiki naye oluguudo luno bambira obufunda bwalwo tebasobola kweyagalirayo n'okufulumya ebirime ebyaffe n'ebyobusuubuzi ebiriyo byonna. Bafuddemu nze nalabyemu abantu babiri baana baddewo ng'ava kyaka okuva eno okulukono biiki n'embalaba n'ekitalo nnyo kitalo ddala eky'abantu babiri. Emirambo gyombi poliisi egitutte mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago ab'eŋŋanda gye bagenda okugijja bakole ku by'okuziika. Yo emmotoka etwaliddwa ku poliisi y'e Buwama.